President Museveni olwayo tatunulira drill gye bakola ku lunaku olwo. Atunulira tactics ezali mu drill ze bakozesa. Atunamu n'abuuza ye bano bannamagye ye bwe baba bannamagye batendekerwawa. Tegeza baina gye batendekerwa before baleta. Kubanga this was a surprise birthday. It was a surprise formation. Naye yatunulira formation mwe bayimirira nga bali straight, bali smart, bali well organized, bwe bagamba mugusawa at the same time mugupande at the same time nga teri abula. Nakati ye bo bano bannamagye oba bannamagye oba baani abakola ekintu ekyo bo balowooza president agenda kutya parade. President tatya parade. Ati obukugu obwakozesebwa n'obukodyo obwaweebwa abaana bano ali mu kunoonya ani yawa abaana bano obukodyo. Yensonga lwaki ndowooza olaba abadde aluddewo bakwata ng'anoonya ani mukugu ki yabatendeka. Olaba parade ye China yamaze kukola parade n'eraga ebyokulwanyisa n'amagye gaayo. President n'agamba kino ekintu kirina ekkobaane. Kitegeeza balina gye basooka batendekera nga tebannajja ku kitebe. In fact nga babatendesa akabanga akawera okusobola okukola formation ezo okuba perfect nga bwe baali okubeera smart okubeera mu line nga muva ku order nti omuwanvu ono nze nziri ono nze nzira ku ono nze nzira ku ono. Kitegeeza baali well organized. Kati president yeebuuza ani yakiri emabega bwe baba I mean your question enkulu. Yes, ye bwe baba batendekebwa ani eyabatendeka. Wano wetugira ku Sauda Madada. Dr. Kizza Besigye bamukwatirawa Nairobi. Era nga bakulaga nti Nairobi waliyo omuzungu eyali azze okuleeta emmundu okuwa Besigye. Kati at the same time nga bamaze okukwata Bobby Giant, Sauda Madada amaze okwewandiisa adduka Nairobi. Kiki ekyabadde kimutwala Nairobi? Gwe tunuulya Sauda Madada okukwatibwa, president abuuza buli gwe nkwata Nairobi agezaako kunzita. Sauda Madada yabadde anona Nairobi. Yabadde anonayo buwagizi ani abumuwa. Ayinayo baganda be, ayinayo bannyinaze, ayinayo basenga be. Abadde anona ki Nairobi. Tuli mu bakwata ye yategedde atya tinaye tugenda mukwata. Yabeera nga otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya, oli otya mu ggwanga mwoli ne mu kitundu mwoli ne musawa mwotulabira. Nina Pastor William Kintu muna NRM Lukulwe. Sooka obuuze ku bantu tutandike. Abatulaba yonna gye musinzidde ku MS Media. Naffe tuli beesimu okulaba nga mutukkiriza ne tutuulako ku mukutu guno n'omukulu kubanga bw'aba siiye tetuyinza kubeerawo. Ne twebaza Mukama nti atutaddeko ekisa namwe n'abatulaba nsaba omukisa gwa Mukama gubabeereko. Amiina. Amannya Pastor William Kintu muna NRM Lukulwe. Pozi chachi edirudawa? Chachi eri Kyengera kati. Kyengera Mugongo. Branch wano ebadde wano Lugala Kasubi Masanafu mu Kigobe awo. Era bw'otuukawo ebadde tekyaliwo nateekawo kati nasigazaawo office. Era woba oyagala onsangaawo naddala nalaba nga okuvaawo yonna engeri gye mbadde ndimu mu byobufuzi waneeno nalisobola bikombayininga kati nendekawo office ekola mu counseling n'okulaba nga eggwanga lisigala litambula. So abanjagala nga muli mu Kampala munsangaawo awo Lugala. Kusabira biki kati ne guidance. Tribunal eno yaggwetya ku bwa kansala ku fulaga gye wali ofunye ku bwa kansala. Tribunal manyi kati fabe ni aremu waliwo akaseera katuka ne bagamba bannaye musooke mujje mukole ki
muteseganye waliwo ensonga eno neno gye twagala okulaba ng'egguka lwakuba nti kati obuzibu bwe twafunye nti ebigendererwa bya NRM waliwo ebitundu ebimu bye baagala nga baagala opposition yebeeyitawo nga balaba singa banaleeta omuntu director wa NRM bayinza obutamufunamu nga balina muteeka mu opposition ne bamuteeka eri mu opposition kati gwe w'amaanyi mu kifo ekyo bakugjawo ne balekawo oli kubanga oluusi oyinza okuba nga oli w'amaanyi naye ng'era ogenda kwonoona ssente zaabwe agala naye nedda kati nyinza okugereza nga ku bwa Lord Mayor bwe twaliko olaba nga abaali basigaddeko bonna nga bangu bakuwangula kati ffe buli batunulamu ne bagamba pastor ono alina influence mu makanisa alina influence wano ne wali bwe tuleeta gundi ono ayinza okuyita bigamba batunulamu era nze gwe basooka okuteesa naye ona pastor sooka ojje lwaki tetulekedde bano muli bangi biki nenzikiriza naye bamaze sirina buzibu nenvaamu era batuuse ku bwa Lord Kansalira kintu kyabadde kyekimu wadde oyagala bwa Lord Kansala ku wano ku 5 era kyabadde kyekimu era ne batuyita naye nga olaba ekigendererwa kyabwe waliwo abantu be baplantinze mu bibiina ebirala bo bye baagala bakole ki bayitemu nga bayitidde mu kibiina eri nga bayitidde mu kiri ekirala yes kati neyo nayo kano tribunal ku bwa Lord Mayor yamaliriza etya Mahadi bamugjayo Mahadi yali banoonya obujulizi obulaga nti oba yabbye akalulu ne bubabula then ne bagenda bajjayo ebitabo yasoma ba teyasoma kati nga bayina amanya ge yali ataddeyo ye Kaweesa Solomon amanya agage amazaale agali ku documents kakati ate mu kwewandiisa naba nga akozesa Kaweesa Mahadi onfuna kakati bamubuuza kijja kitya no bamubuuza Mahadi okulijja mu Solomon ofuke Mahadi tulage ekiraga nti erinnya lino walikyusa era wagenda mu bannamateeka ne bakola ki ne balikyusa ate sinakukoma ku bannamateeka olina n'odditeeka mu gazeeti nti kati nze Mahadi Kaweesi erya Solomon sikyalirina kati ebyo byonna bagenda obyetegereza nga Mahadi Kaweesi taliiyo mu bitabo nga talinayo document neegi n'emu ne bagenda ne bakeberako ku masomero ge babuuza waliwo ekibibi eyo nga balaga Mahadi Solomon gye yasomera babuuza abaayo mumumanyi bagende mu system y'essomero balabe naye nga ne bali tebawa information eri clear ne babuuzaako Wanene Kasubi Mahadi Solomon mumumanyi tetumumanyi Kaweesa Solomon rather so bwe bagenzo tribunal yali tekyalina alternative tebamugjeyo lwa kubba kalulu bamugjeyo lwa bitabo bintu tebikwatagana biri awo amanya gaali tegakwatagana ne bamusikayo bamugamba munnaye tetulina kyakukolera tulina kujjayo so ne bamugjayo ne bateekawo yali owookubiri yani Kaweesi Kizito Nsubuga Moses yes ne mbadde simuwuliranga ko gwe gusoose mbadde manyi Sendagire nze Sendagire naye yali waali ate ne kikwewunyisa Nagenda ye yawaaba ye yaloopaani Mahadi naye olw'okuba nti ba competitors bali n'okuba involved mu musango nti twali ne gundi so Mahadi yali yafuna emitwalo 4 n'ekitundu nga Nsubuga yafuna emitwalo 4 mu 12 then Nagenda nga yafuna emitwalo 2 mu 7 tegeza Sendagire teyaweza na mutwalo Sendagire oba yali mu 65 yalwana yagezaako so nekijja bwe kityo nti kati already tribunal negamba kati owookubiri yabalina okukola ki yabalina okulayira in fact era babaddemu awo okusika omuguwa
tate nze naloopa ate muwa mutyono no tribe amateeka bwegatyo bwegali namba emu tumugjeyo tulina kulaba namba 2 ne 3 bo bali ku kituufu ne badangu ne bapepeta amanya ga namba 2 ayina ebitabo biki nti ayina kati Mahadi leta manyi kwadde kwogera luzungu owaayo okusinziira we nabulira statement bamubuuza S4 wasoma subjects ki n'abagamba yakola PM stroke agriculture S4 yakolera combination bamubuuza ze subject kije wali osinga okukola obulungi ebyo nabiraba mu statement mu namawulire omu byali abuuza lawyer omu ku tribunal agamba omusajja twamubuuza ekyo ne tulaba nga results zino zirabika sizize fe twamanyira nti Mahadi Kawesa Solomon mulala ku Kawesa Mahadi kubanga twali twagala tulabe subject kije yasinga okukola bulungi mu O-level n'abagamba ebyo takyabijjukira byemabeganye ne bamuta agamba awo tukutadde naye nga mugezigezi mu mbeera bwe tunatuuka n'awagula n'akamyufu naye bw'obanga oyagala wano bw'oba oyagala okuwangula kati nga incumbent Lukwago olina okuba omujagujagu olina okuba omugezigezi kubanga naye si ye mwangu atuukiridde so Kampala olina okuba omujagujagu okumweŋŋanga so ne kijja nga kati Kaweesa Nsubuga Kizito Moses ye flaga bearer wa NRM era nja kulwana nnyo ndabe nga mukuleeterako ate naye yeeyogereko kubanga bampadde omulimu ogw'okubanga ngezako mutembeeta muteeketeeke engeri gy'abadde omusajja omusuubuzi naye musajja musuubuzi asuubula ki abadde asuubula kasooli bijanjalo bano abadde baliisa Sudaani bwe bati naye mali ye bagikwatamuko kati so naye embeera emuli awo mbaera mbalenda kugamba sente aziyina mu mbeera bwetyo mali bagikwata kati sente talina essaawa zino tegeeza gwa mutembeta gwajja omuteekangamu kati tulina kulwana ekibiina kitukwatireko ekibiina kijja kubawo mpulira kibawayo miliyoni eziwera era okuba wangamba kati kyagamba mujja kutambulanga general campaigns tuveewo njize ku nsonga nyaga twogere ku nsonga ya parade eyakuba emabegako ku NUP kati bazzeemu ne batandika okuyoola abaana aba Bobby Giant baani oluvannyuma NUP omwogezi w'amagye Kuraije agamba nti bano bakwatiddwa because beetaba mu parade eyo ate nga emenya amateeka tutandikire ku parade eno yalina threat yonna eri gavumenti ya President Museveni batandika okuyoola abaana mu ngeri bwetyo kati nga tetunagenda ku parade mbadde nsaba okujagulizaako wamu ne Uganda Cranes at least kati waliwo improvement newankubadde president yabakuttemu ensobi wamulabye ng'abuuza golokipa amubuuza lwaki waleka ekisenge kyo ate n'ovaayo n'odduka ojje baaka waayina okubeera oba ontegeera n'ayita ne kooki n'amubuuza ssebo tubuulire ate baaka yali eva akya mu baaka okugenda eri ne president ozo mpira yade na gwa board gwa kulwawo no naye yalaze nti no agoberera so ekyo kyansanyudde yalazemu obukugu mu mpira yalazemu obukugu kubanga sente ze we yabadde aziteeka 2.5 billion yabadde ayina okwebuuza kiki lwaki nga daya kugwa South Africa kyeyayogedde ekituufu nti Katonda yazza bibye mpira ogwo because batukuba goal ez'ekisiru okitegeera ne penalty gye twasembayo ofuna twagifuna because tituli waka omanyine mu kyani abana okuimprovinga mama Janet bwe yali mu kisaawe ne batukuba omupiira yasooka bayita ne kooki ne bamucunya ne bamubuuza kisebo biki byotendeka batukuba batya nga tulina waka olina obuwagizi abantu era bagenda okuva mu State House nga omupiira guimprovinze kitegeeza mu kulonda abazanyi mwalimu ono mwana waani ono gwe twagala ono gwe tukolaki ne wano walabye obuvumu kapiteni najja n'agamba gwe si bw'olina okuba penalty Okelo yalina okuba penalty ng'olaba waliwo orders ezitali bulijjo ku Cranes bulijjo eringa yakyetwala abakulu omwana w'omukulu omwana wa gundi omwana wa gundi n'atandika naye kakati
omupiira president wawe atandise okuguteeka mu ssente waliwo mu Germany yava omusajja munna Uganda atendeka Germany tiimu z'abato bamuyita Kawesi Kiggundu I think tugenda kuvaayo tugenda kuvaayo omwami oyo yajja n'agamba President Museveni ti president obonaabonera kino okunoonya akalulu zimba ebisaawe abantu babeera mu bisaawe nga balaba mupiira kulakulanya sports ojjanga kujja sponsoring sports ereeta sente mu ggwanga then olabe nga akalulu keekola kokka so ndooza ye kati ye style gye yakwata kubanga olaba kati ebisaawe bikola ki bizimbibwa yes so kati nga tugenze ku nsonga ya parade parade eno yaliwo mu mwezi ogw'okwezi 12 parade we yaliwo gwa kumeka ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 12 ndowooza yajjanga surprise birthday y'omukulu Kyagulanyi so parade gw'okukola drills ezifaanagana eziri paramilitary olina okuba ne certificate ekukkiriza okuva mu Ministry of Defence ngera bolaba abaana abascout bwe baba bagenda okutambula oba okukumba oba okutambuza bandi zaabwe mu nguudo baba n'ebbaluwa ebakkiriza ne certificate of conduct good conduct ebakkiriza nti abo bantu basaanidde okukola ennyimba z'amagye okukola parade basaanidde n'okukumba okategedde ako so kati abakulu bano bo we bajja bakola parade naye jjukira nti it was a surprise to their president bakimusuulako busuuzi ye nga takimanyi kati baba bamusuulako kisuule olina okwebuuza who was behind drills zino tukimanyi bulungi nti amateeka Captain Louis Rubongo yagamanyi newankubadde yava mu magye Katana agamanyi bonna bagamanyi kubanga yabadde omwogezi w'eki immigration okitegeera nti ate ng'era abaddewo ng'omusirikale otegedde so kati kitegeeza bakola drill eno nga bamanyi ne kye bakola nga ne intentions zaakyo ne repercussions ebinaavaamu nga bakimanyi oba okiraba kubanga olwaleero muganda wange bw'otunuulira ensi nga Nepal olwaleero bw'olaba abaana abaggyeko ensi eyo ne bagiyuwa those are the same age with these people abaana bana baali Kavule bw'otunuulira ekibadde mu Nairobi okwekalakaasa okwo okubaddewo olabira ddala nga waliwo intentions ng'ate zirimu amawanga amalala nga si Uganda yokka nga bw'olaba Uganda kati President Museveni buli bw'atunuulira ekigenda maaso mu National Unity Platform alaba nga waliwo ekkobaane eryagala okuleeta akeegugungo mu ggwanga basobole okulaba nti banafuya obuweereza bwe bamugye mu ntebe kati teri gavumenti egenda kukkiriza kukola parade ng'eyo mu ggwanga lyonna n'ekisa ekyo kye baabateekako kinene nnyo okutuuka nga parade mugikoze mu Gwakubiri okutuuka mu Gw'ekkumi nga lwe muli mu kukwata abantu kitegeeza parade eruddewo nnyo parade yali ya mu Gwakubiri so gy'emyezi 8 babalese okategedde so kati gavumenti tesobola kukuleka bwe kukola nga bw'oyagala nga parade eyo kankujjukizemu nga yakamala okukolebwa wayitawo ndooza wiiki emu ne bakwata muganda wa president naye wiiki yawera zaalinga nnaku nti ya wiiki yawera Nyanzi ne bamukwata naye olunaku lwe bakwata Nyanzi General Muhoozi Kainerugaba yagenda ku XA n'agamba buli muntu yenna ng'omanyi wabadde ku drill nkwadde ennaku 2 mulumu wejjeeyo genda ku poliisi we reporting era weetonde ne bagaana gavumenti olwo eba emaze okuwa tugiyita
ebe mazo n'okusimplifyingira engeri ki gy'osobola okujja mu kintu ekyo era ebe mazo okulaga nti ogwo gwe wakoze musango naye tukutaddemu sympathy oluusi oyinza okuba tokola ki tomanyi naye jangu wejjeeyo wenenye bo balowooza jena ali mu musaago ali mu kusaaga bwe bamaze okukwata Sauda Madada ne Sauda Madada ne ebimukwasa byonna era biri mu line yemu tugenda kubyogerako ne mbadde nkyakulaga ku jeno bwe bamaze okukwata Sauda Madada ne Waiswa Mufumbiro yazzeeyo ku X Jeno Muhoozi n'agamba buli kiise yaliko ku drill ogenda kukwatibwa naye okyalinayo omukisa ogwejjayo ne weetonda abaana ba Nuupu mwenna abali ku drill kino kye njagala bakakasa omusajja yali Sandhurst gye yasomera amagye bw'aba akuwadde akawenda akeetonda genda ku poliisi ekuli okumpi weeweeyo obagambe osaba kisonyiwo Jeno Muhoozi ajja kusonyiwa naye oba ogaanye bagenda kukwata buli kiisi eyali ku drill kubanga omukama wammwe ye yabawaayo ow'ekitiibwa Nyanzi kubanga abyogera futa yagamba lisiti yonna nagikola ki nagiwaayo kubanga okumanya lisiti yagiwaayo yali tasobola kumanya mannya gonna ga buli muntu ali ku drill kitegeeza mwali listed mwenna abali ku drill ne babakwata ne babawaayo waliwo kye tuyita elimination okujjamu nagamba ennyanya nyingi wano naye n'emu eyinza okuvunza ekisero kati ekyo kye bakoze Waiswa Mufumbiro okugezaako okulimitinga entambula ez'abantu bano ez'abaana bano kubanga abamu bali ignorant nti Mufumbiro bw'omugjawo abadde ayogera ennyo kitegeeza information yonna abaana bano gye bafuna eva mu Mufumbiro kati Mufumbiro yali teyeetaaga kubeera mu drill ayinza okuba y'omu ku bakonekitinga abaana bano mu gye President Museveni olwayo tatunuulira drill gye baakola ku lunaku olwo atunuulira tactics ezaali mu drill ze baakozesa atunamu n'abuuza ye bano bannamagye ye bwe baba bannamagye baatendekerwawa kitegeeza balina gye baatendekerwa before kubanga this was a surprise birthday it was a surprise formation naye yatunuulira formation mwe baayimirira nga bali straight bali smart bali well organized bwe bagamba muguusawa at the same time mugupande at the same time nga teri abula nakati ye bo bano bannamagye oba baani abaakola ekintu ekyo bo balowooza president agenda kutya parade president tatya parade ati obukugu obwakozesebwa n'obukodyo obwaweebwa abaana bano ali mu kunoonya ani yawa abaana bano obukodyo yensonga lwaki ndowooza olaba abadde aluddewo bakwata ng'anoonya ani mukugu ki yabatendeka olaba parade ye China yamaze kukola parade n'eraga ebyokulwanyisa n'amagye gaayo president n'agamba kino ekintu kirina ekkobaane kitegeeza balina gye basooka batendekera nga tebannajja ku kitebe in fact nga babatendesa akabanga akawera okusobola okukola formation ezo okuba perfect nga bwe baali okubeera smart okubeera mu line nga muva ku order nti omuwanvu ono nze nziri ono nze nzira ku ono nze nzira ku ono kitegeeza baali well organized kati president yeebuuza ani yakiri emabega bwe baba I mean your question enkulu yes ye bwe baba batendekebwa ani eyabatendeka wano wetujira ku Sauda Madada Dr. Kizza Besigye bamukwatirawa Nairobi era nga bakulaga nti Nairobi waliyo omuzungu eyali azze okuleeta emmundu okuwa Besigye
kati at the same time nga bamaze okukwata Bobby Giant Sauda Madada amaze okwewandiisa adduka Nairobi kiki ekyabadde kimutwala Nairobi gwe tunuulya Sauda Madada okukwatibwa president abuuza buli gwenkwata Nairobi agezaako kunzita Sauda Madada yabadde anona Nairobi yabadde anonayo buwagizi ani abumuwa ayinayo baganda be ayinayo bannyinaze ayinayo basenga be abadde anona ki Nairobi tuli mu bakwata ye yategedde atya tinaye tugenda mukwata yabadde abulawo yabadde adduka yabadde abula yebuuza naye nga ne mu president yabadde yamutaddeko ddeeriiso kubanga Sauda Madada teyakwatiddwa nga bantu balala yagenza okutuuka ku custom nga warrant weeri tebamukute bbira mupanga era bamugambye warrant eno eva Kampala era tugenda kujja wano tukuzeeyo mu ffe tetukulinaako buzibu naye olina okwebuuza Sauda Madada Nairobi yabadde anonayo ki olwedde tuli mu kubuuza eyatendeka bano aliwa yabatendekerawa kankubuulire parade tebalina Museveni sijja atunuulidde alina ebibuuzo ebikulu era bano abaana beba bagezigezi alina ku information agende yewe agiweeyo tebalina kye bajja mukola neki era bajja mugamba bayinza omugamba nti katukuterekeko wano tusobole okukwatako abalala nabo batuwe information naye bajja muta kubanga kye banoonya ono muzungu ye atendese bano mu Russia mu China ani era bukodyo ki bwe yabawa obusinga ku parade eno gye tukola ki gye tulaba ekyo ne tukiza wabbali engatto zebayambala Desert Storm nze nina size yange nyambala 11 naye na golabiko yambala mukago ba 7 ziri mwenda kameramani waffe alabika ayambala 9 oba 10 okitegeera kati bakubuuza engatto zino zaali zisukka mu bimeka mu bisatu okusinziira ku baana abali ku parade buli mwana yalina engatto ng'emutuuka bagipima ddi bamupimako ddi ekigere ekyo ye konteyina eya Desert Storm bwe yali ejja yava mu nsi ki abaana bo balowooza bali ku kintu ekyangu bali ku musango gwe batategeererako ddala wadde akatono okitegedde musango muzito ate muzibu president okukabinga down bino byolabe Nepal Faransa alina kulwana kumanya ensibuko y'abano nsi ki eri against Uganda kwanga bano abaana bali sponsored. Is it a sponsorship from the government within a government oba sponsorship okuva ebweru? Kati engato zo ziba zaayitawa ebyo nabino okuwebuuzibwa engato nga ovudde kuzaayitawa kijja kityanga nze nina entuuka naawe olina ekutuuka n'oli erina okutuuka ms towulirangako wano nga Besigye aleese engatto z'abasirikale n'aleeta obugatto bw'Abachina nga tebubatuuka yaleeta engatto z'amagye ng'akyali mu magye ng'engatto tezituuka basirikale baffe abaawano bw'olaba ng'ekyangu naye nze nkubuuza bubuuza nti ono ayina 32 oli ayambala 7 oli ayambala 9 nze nyambala 40 wategeera otya obutakola loss nti abaana bano bambala size bweti kitegeeza baalina we baali nga bakola training ey'enjawulo. Big Giant w'e Busoga Mbale yiri e Kampala akolamu ki izani informa kitegeeza owaba yekera yomuku bali ba komanda ye yali komanda wali era olw'omulaba nga abakubisa engalo kitegeeza tolowooza nti nno eyamukutte tategeera omuntu eyandibadde omuntu ng'oli ddala ku bwa mmeeya ng'ogenda kwesimbawo ku bwa mmeeya wammwe ekikubeeza mu Kampala
ebbanga eryo lyonna kyekyaki. Kitegeeza kati nezino engato zino otunulwamu zayingira zitya? Butereevu. Ekirala tunuulira Jjalo yavaawa eyatunga yunifoomu ezo mu bungi bwe butyo. Kubanga olunaku olwaleero nze njagala ogendeko ku NASA waliwo abaana abaleeta konteyina zaabwe eza t-shirts emyufu ne t-shirts zino emyufu bazikwata URA yazikwata era tebazibawa. Beewuubyeyo kati emyaka girimu 2 si gumu. Beewuubyeyo okufuna babagamba t-shirt z'amasomero. Bo babuuza tewaliyo uniform ndala kala ndala ready gye mwaleeta ate balaba container tesseemu si 2 nabagamba no. Naye bw'oba ojjukira waliwo akatambi factory emu eyalagibwa ku internet ng'erimu printinga t-shirts eza Nuupu mu bungi nebagamba nezigaana okuyitawo e Uganda ne bazikwata. Kati gavumenti yalowooza nti osanga bazireese nga si printing baziprintingire wano. Kati overall yo nnene sikakasa nti yava bweru balina okuba nga bagitungira wano. Kati bwe ba t-shirt obu t-shirt tebagikkiriza kuyingira Joola ezo zaayitawa okujja mu ggwanga ne bazikiriyalinga ne batuuka ozitungisaamu uniform ezisoba mu 3 abaana ze baayambala. Era ni yazitunga emijoololo gino Sauda Madada gyayambala giyitawa. Ozi bali mu bukofiira bate bali mu bukofiira abamu babwambala abamu ndooza balina obukofiira kati obukofiira bwo bwavaawa obungi bwe butyo kuba tebusobola kuyingira nga bukofiira ejjanga Joola ne batunga babutungirawa. Kitegeeza ekkobaane eddene era abaana mwenna abali ku parade mbabuulira gw'omusango gwe muliko temugumanyi. Abamu muyinza okuba nga mmwe mwalaba mulinga abali mu muzannyo mulinga abatiisatiisa eggwanga naye ye President Museveni tatunuulidde ekyo kyammwe kye mwaliko. Ayina ebibuuzo ebikulu ebiri emabega w'ekyo kye mwaliko. Babrigade yagolaba baggwera mu makomera naye kungulu bakuteerako nti bano bye bajingirira bomu okategedde balina bye bajingirira naye babrigade y'abano boolaba baggwera mu makomera abamu balina akakwate ku bino byolaba parade ezo. Ekigambo bugambo protest kada yenna candidate yenna ng'olina ekipande kyo nga kiriko akagambo protest gwe manye ekkomera lyasamye bwe riti. Ate we are in a democratic governance. Ate protest yaki? What are you protesting? Anti ye slogan yaabwe yaluno mu kalulu. Nati kitegeeza ki? Kye kigenda okuteesa mu kkomera. Tuli mu democracy. Tulina okulonda. Ate gwe what is your intention? Okwesimbawo ate ng'owakanya okalulu. Yingira munda otubuulire. Lwaki weesimbyewo? Ate ng'oli mukawakanya. Owaayi. Okimanyi ebifaananyi bya Lubongo ye bifuluma kati tebiriko kagambako protest. Tebibangako tekabangako. Kyokka ate abaana tabagamba nti temukateekako. Why? Kitegeeza waliwo ekkobaana eriri awo abaana bano bafuutu soja lye batamanyi. Era bano bebategendereza President yo okumalawo kiri ekyokwekalakasa mu kalulu ekyokukola ki ajja bakwata abateeke munda nga ku luno baliko n'omusango. Si biri ebyalulu bye bakwatanga abaana nga tebalina musango. Kati kuliko n'omusango bakwata n'asobola. Buli gwe bakwata bagamba wali ku drill and others. Others kitegeeza list eriko abantu bangi. Fayiro eriko others tekoma. Bajja bakwata. Era in fact bw'otunuulira ennaku zino president waabwe owa Nuupu Kyagulanyi omulaba nga tali happy
ayina ebimutuddemu ayina byalaba bitagenda maaso bulungi. Nyinza okugamba nti kati Kyagulanyi intentions ze yalina ziyinza okuba ye zaali ntuufu ng'ayagala kutwala buweereza ggwanga maaso nga ye mu kujja kwe, naye olwaleero we twogerera baazidivatinga dda. Kyagulanyi si ye Kyagulanyi oli. Ayina abamuvuga kati omulaba nga si oli, takyavuga kintu, takyalina kyayogera musajja wattu. Omulaba nga ali quiet, si oli, takyalina command eri gye yakolanga. Omulaba gojolaba wabeera akavuyo konna Kyagulanyi afubutuka emisinde akatiira ddala. Olaba ono omulenzi Kyagulanyi we yabadde ono omulenzi Alien Skin bwe yali ayitawo awo ku kitebe Bobi Wine yali ayogera yabula olubuga bamugjawo. Takyayagala kweyingiza mu buvuyo, ye yali ku muzindaalo ng'ayogera era bwe yaweta bw'ati Waiswa n'alyoka agukola ki? Akwata omuzindaalo. Kitegeeza ki? Nti kati ye Kyagulanyi takyagala mukubya ttiya gasi waaki wa bwereere ng'alaba abatambuza ekibiina balala si ye. Kitegeeza ekintu si yakivuga lwa Kyagulanyi si oyo. Kyagulanyi luli yali avuga ekintu ng'ayogera buli kintu ne kikola ki? Ne kikolebwa. N'olwaliro fuutu soja ki ng'ayinza okugamba mbu bampadde kaadi bannimye kaadi kati ngenda ku independent ng'okyogera otya nga Kyagulanyi ye komandawo. Naye kati takyalina komandi yonna, asirika busirisi bwati. Kubanga kati amanyi ekiddako bali mu kugezaako okubijjisa erinnya lye bo beefuula abalungi. Nze nkubuulira mazima, Kyagulanyi bw'ava ekisanja kino bwe kiggwako Lubongo yankukakasa ajja oli mulaba ku ballot paper nga president. Nze nkubiddeko tulijja wano ne tubyogerako tuga Lubongo yagamba president nga Lubongo yagamba president leo si Lubongo yalonda naye nga ate akyayiza Kyagulanyi nga mukyayiza nga buli muntu amukyaye ekibiina kisigalewo naye nga kyetaaga president okitegeera. So n'olwo ensonga eyo nze kyendi mu kugamba abaana baffe buli yali ku drill manya nti ensobi weeri wagikola ogwo musango gwa naggomola gukusibisa treason. Kati essaawa eno nga General Kainerugaba akyalinamu ekisa ng'akuwadde ne bagiyita batya waliwo abaana be babeera e Dubai eyo balina gundi eyo gye babawaamu omwezi ogwo ogw'okubasonyiwa ne baga mujje mwenna babadde ku overstay mujje tubasonyiwe tubazzeeyo ewammwe. Balina omwezi ogwo baguyita naye ngwerabidde naye abawuliriza abasinga bo babimanyi engeri gye babeera e Bulaaya ne Bonaayira. So bw'aba ataddewo akalembereza ako jangu weweeyo ogambe bannaaye bansonyiwe nali ku drill nga simanyi bigenda ki mu maaso. Ate no yalina information ennungi osobola okujja n'okola ki n'ogiwayo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyo. Wakati bagenda bakosa buno obutambi bwe bakwatawo naye kati ekigendwa kyali kiki ate bakwata obutambi babute? Kyekibuuzo nyinza okugamba mufumbiro akugamba teyali ku drill naye simu ze zimu kuzaafulumya obutambi baka bamuweereza. Ati kati bwoba babukuweereza waliwo omanyi simu eno olaba nze bwe nkuweereza akatambi n'olina akaweereza banoonya first hand information simu kye yasooka osindika ki akatambi ako kyova olaba tebakwata buli muntu bakwata ono source. Essimu za mufumbiro y'emu kuzasooka okusindika obutambi. Kitegeeza yafuna first hand information. Bwe muba mumanyi kye mwali mukola tekiri mu mateeka NRM ye yajja nebakwatira obutambi be babwekwatira era ne babufulumya ne babusindika. Kale singa bakwata bukwasi buno nga omukulu Kyagulanyi ng'ali mu kuyita mu nnyiriri ne bakwatira ddala ennyimba actions obukodyo bwe balina tebasobola kukuleka. Teri gavumenti esobola kukuleka. Ekyo nkikubuulidde
baba ino kutwala oba government yawa oba yawa betunulya butunulizi kuono omwami gwe bayita Kaka Charles owa America yabadde ayogera ku violence y'emmundu ng'ayogera ne ku bisiya zabadde balina okwogerako naye bwe yayogedde bw'ati ku violence y'emmundu omwana yabadde nga mutayiminzi obutayiminzi tiwakonera ku mmundu tumujjayo kuba essasi kubanga y'omu kubaagamba kubaali bawolereza America kusigala n'emmundu buli muntu dembe lya buli muntu okuba n'emmundu y'omu kubaali bakyogera kati emmundu yo ye mukoze eki kitegeeze yabadde amukuba yabadde afollowinga n'ebigambo byonna bye yabadde ayogera yabaga kati katumulage kubanga ba Republican jukira nabo balina embiranye zaabwe n'aba Democrat kakati kitegeeza nti ebyo teri agenda kukkiriza so President Museveni tayinza kukkiriza nga tugenda mu kalulu jukira kali akalulu akaggwa twafiirwa abantu abasukka mu 2 ku streets z'e Kampala nga bakuba masasi 5 abasukka mu 5 kitegeera kati president ayagala kukiddamu ekyo bano eno parade esobola okuleeta chaos eyo anti yenkubuuziza nti babatendekerawa bukodyo ki bwe babagamba obugenda okukola mu protest vote government bwetamanyi nakyo kizibu kiri musango mu nsi ya demokrasiya musango ate gwogamba nti nze ngugubye sikkiriza kalulu ate oli ku ballot paper what is the intention kanoonye kalonde kakuume beerawo nga bakawala beerawo nga bakalangirira it is contrary to protest okategedde kitegeeza bakutaddewo omusango kanoonye kakuume kalonde oli ate ku ballot paper ototaddeko ekigambo protest vote kubanga ensi ze tumanyi ezikola protest vote ojja n'olonda n'okatta oba nojja n'okwata akakonge nga kakalu n'okasuulamu kitegeeza tolina gwokoze eki gwolonze kati gavumenti yebuuza bano abakoze ne drill abeetegese mu kombati protest vote yaabwe efaanana etya ekyo kye banoonya mu mufumbiro ekyo kye banoonya kabaziguluka ya musiba naye gwe omanyi njagala osome dots njagala otunuulire olugoye lwe bakwatiddemu mufumbiro bwe lufaanana olugoye lwe bamusibiddemu lwe bamuleeteddemu mu kooti olabe n'olugoye Sauda Madada lwe bamuleeteddemu mu kooti yabanga ezifaanaganamu omanyi bw'oba politician noonya nnyo details bano si bafumbo nti ono abeera eno oli abeera eri si bafumbo nti buli omu asula mu nnyumba y'emu kino nyinza okikugamba n'olaba ng'ekyangu naye lwaki bonna bali mu sweta ezifaanagana kati lwaki Waiswa agamba nti ono yamusiba Kabaziguluka ye lwaki akola statement eyo Waiswa yayagadde azanye gundi yayagadde okuuma ekifo kye ekya MP nga tamanyi omusango gwaliko MS ne baba bali mu kukolera sympathy vote kisinzira musango kigwe bakutwalirako otegeera kuba tebasobola kuwa Waiswa mufumbiro beiro ne balekayo Sauda Madada ne Bobby Giant ne Eddie Mutwe lwakuba Eddie Mutwe era ne bamuwa beiro kuno kuguno ate akyalinayo gwe Masaka oye kale tumuggyeko naye bano be basibidde nga babalanga gino bwe baba bata gundi Waiswa mufumbiro nga bamusabira beiro kitegeeza ne banne balina bata kati yalowoozezza bali mu muzannyira sympathy vote kubanga Waiswa mufumbiro alina mikwano gye egimu mu magye kyovula babadde ayogera recklessly Waiswa mufumbiro ayogera nnyo naye talina communication skills kubanga bw'oba olina communication skills bw'oba oyagala okuvuma jeno ng'omanyi nti ono jeno baaka engeri gy'omuwumbawumba ye gwe bw'ojja n'ogamba oyo bebi nduunya simanyi bikoze bitya
muganda wange oli jeno goli mu kuvuma kati okwesiba ku Kabaziguruka aine eyo political game yabadde azanya nti in case bampadde beiru nina gwenziise ono gwenvuganya naye mukoze eki muziise politically kati nze wendi so Kabaziguruka naye yasirise eyamuzeemu kuba kakati president banno bakugamba nti president yakutte ate gwogamba nedda Kabaziguruka nze yankutte awo game yagizanye yes politically yabadde agizanye bulungi naye kisango kye bamutwalidde kye bamutaddeko kubanga bayinza okumala n'okwewandiisa nga tannavaayo saategedde na date gye bamuzza bakomawo 29 ndowooza 29 guno kati bwe bakomawo 29 gundi za ddi nominations za 15 eza nuupu October eza nuupu nuupu bo bafulumya list kati tube ku nomination yene ya jeno kitegeeza okutuuka ennaku z'omwezi 25 baba bamaze kati mufumbire aba yewandiisiza simanyi oba mu nominations badde dedicating you have to be there okitegeera so kyendabidde nga ndaba nti omusango ogwo ne drill gye bakola yo sinyangu n'omulundi n'ogumu tweyanza nnyo Musumba leero tugenda koma wano tujja kutandikira awo ne Musumba William Kintu yes church bagita batya Beautiful Gate Church Beautiful Gate Church Kyengera ne Forever in Christ kati Forever in Christ yeri ekyengera kati wano office yasigalawo ye yali Beautiful Gate zona lwakitozituma linnya lyerimu anti ministry yanjawulo ne church eba yanjawulo ministry kyekibwebuweereza ate church kyekizimbe mwe mukola ki musabira kati ekizimbo osobola okituuma erinnya lyonna lyoyagala obuweereza ne busigala nga Beautiful Gate Ministries. Tukomye wano leero tutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera. Amen.